achenge minister yenyini oyo minister president no mugobera wadabadde akozeeko alimba is pretending before the crowd and masses to tell them covid jali bwagende wabo lumalanga ali akalonga atandika zina kadodi awo bamwe abayabuzeeyo temujja convincing abantu bawakanya government nti teriyo campaigns atenga mwabali mu NRM muzikalinga on ensonga endeese olwaleero I want to call upon the police njagalo yita police yonna gye muli to do your mandate irrespective kubanga abantu bangi nnyo bagenda ku abusing akalulu n'electoral processes n'ebiragiro bya president including abantu abali mu NRM ate nga bakitiibwa mu okugeza Mike Mukula Ephraim Kamuntu mubalabye agenda mu church na holdinga abantu mu church tosobola kubanga oli mu ruling party ate party isiza guidelines abantu ze balowooza nti sometimes zina n'okuvaawo mwe bannyini bamemba ba party ya NRM you must follow those guidelines kakati Mr. Mukula gwakulira Eastern region oba okwata church n'ogizingako n'oteekamu abantu n'otandika campaigning how do you tell people nti churches should not open mulina okubanga mwegendereza yegwe oli mu ruling party mwe muyisa amateeka mwe mugamenya ogayisa otya nga tosobola to adhere to that Ephraim Kamuntu okiwulira mwenna aba NRM mugenda mu kubalaale ate mugamba nti abantu tebalina kugenda mulaale Bobi Wine abantu bonna bajjudde ovejjinja tebalina masks tebalina social distance police mukola ki mubakwata abo bonna mubakwate n'enkya baddeyo mubakwate tagoberera amateeka yefudde ki ye mu ggwanga omuntu ogenda bugenzi ku radio everybody goes to radio Besigye agenda ku radio Balumumba bagenda ku radio abantu ab'ebitiibwa tebayoolayoola bayaaye police tukimanyi bulungi waliwo abapoliisi abakolagana n'abantu abali mu opposition just because mulina okukulyetingawo akavuyo omuntu afune sympathy I know bapoliisi bangi nnyo nga mwagala ekintu ekyo kibeewo naye twagala tugambe Mr. Enanga Mr. Ochola Sabit let rules be put forward webaba bagambe teri kukuŋŋaana what was that in Busoga what was that mubadde mukolaki please police officers mukole omulimu gwammwe electoral commission parliament judicial executive bonna bakkiriza Uganda tugenda mu scientific elections don't be selective abantu abamu ne bajja n'aleeta abantu n'aleeta mu kkubo n'akola ki omulala n'agenda mu church n'akubalaale abalala ate nga mubagaanye this is not good Mike Mukula okulya Eastern region number otudde mu church oli mu yellow abantu babagana campaign church tezigulangawo there is no social distancing naye ate guguli so what is so special about you segirinya takyatasobola kola Mr. Police Officer afande mweddeko NRM candidates okusingira ddala mwe mutandise omenya ebiragiro bya president mwe lwaki muti akalulu oba toddolekeyo if you are scared get out ogamba abantu bakwagala abantu bakwagala tuula ku mukutu gwa radio baweereza ebirowoozo byo bagenda biwuliriza naye kigenda balema to adhere to why nabalaga nti NRM yesinzo salwa mu scientific election bagenda kola buli kimu okumenya ebiragiro at the same time nga bali leaning ku current government kati mwe muletere police obuzibu controlling abo opposition obutakuŋŋaana mu NRM mukuŋŋaana and we cannot live in such a state wemba mukuŋŋaana nabo nga bakuŋŋaana awo police nga muzanya fair game mugenda maaso tuwobotegedde nti Mike Mukula yakoze campaign mu church no sanga omwana ko popopo nga wa people power then naye muleke naye kutojja kulowooza nti oli selective omuntu yakube campaign mu church ayogere n'abantu mwe mu meeting eba delegates muleta abamwe mukole buli kimu vandulo ate nga mu opposition w'amateeka nze Ismail don't do like that oyina okugobanga gwe wennyini aw'amateeka ogagoberera
wewaba tewaliyo kuŋŋaana sit your body home. Mr. Mukulu oli mugagga oyina TV accessibility oyinza okuba oyina eyiyo oyina ebintu bingi nnyo mwoyinza oyita to communicate naye temumenya biragiro bya president at the same time ne mwefuula nti mwe mumanyi nnyo president mumubeerako mwe bantu b'engendo loopa. President yangamba mba mulopere nabagaye wiki ejjange na mustita bya ebintu byemengeno mugamisa president oyina okukolawo ekintu kimu either police etekewo amateeka nga ga social distance akalulu kabe bwekati or else muddemu muyise new guidelines mugaye bitulenie abantu oba bafe bakole ki bafe. So many people, I have to debunk this. Bagamba Tanzania ya guddewo Rwanda guddewo. We are not Rwanda, we are not Tanzania, we are not South Africa, we are not America, we are Uganda. Fetojja kululinga bulamu bwaffe depending on what Tanzanians are doing. This is life. Webanga America yesobola okuta abantu bali milioni 2.8. Webanga Nigeria tadde abayo yemanyi weba Burundi yemanyi. This is Uganda. We need life. Sagala mtu yenadda onatugamba ndi Tanzania era yatadde era Tanzania ngono muntu tiraba America singa abantu abebbeyi bo bagenze mu campaign. Genda mu America ani yagamba to America akusinga ebbeyi eyo inferior complex yiyo fe twagala obulamu waba waliyo coronavirus enamba zeyongera everyday abenale mumumenya amateeka achenge minister yennyini oyo minister president ino mugoberawo wadabadde akozeeko alimba is pretending before the crowd and masses to tell them covid jali bwagende wabo lumalanga ali akalonga atandika zina kadodi awo bamwe abayabuzeeyo temujja convincing abantu bawakanya government nti teriyo campaigns atenga mwabali mu NRM muzikalinga on. It will not work. Kata otujja kwata tunache tusigaza to expose you. For that's our job. Era obango obikola ngoli mu NRM ngoloza protection oyina from NRM bloggers. Don't include me. Isima tomutekamu nja kutekawo kusalira omusango gwegumu nze this is me. Toda okunde kunti tijatijira muti acha akalulu bakugambye abantu omanya abantu bakwagala. Why are you scared? Why? Tula ku mukutu gwa radio bagamba abantu bange mwenna mutekeko mbale FM bawulirize byoyogera. It is even more credible. Abantu bagenda tegera byokola mwagala bya crowd because you never give no policies, no points, no anything. Mwagala bintu bya abantu kungana abantu bastame banyo mwenge in the process so itiremu magezi. This is how you go to parliament. Temuli credible. Wetuba subjecting to any debate mujja kugwa mwenna parliament neletanga ebisasiro simply because omuntu atamanyi kuyimba. For example aba ina sente za media omuntu alina amanyi okuyimba yaba ayimba buyimbi music namuteekayo kati gwe nodda kuwa sente kati namwe ba politician abagala ennyorale temwina byagamba bantu mwagala yitirawo muki mu byakiyaye abantu emitwalo 10 abantu emitwalo 4 oba dressing otya ne bategerayo wa points. Sit on radio, put your policies ahead. Muvambyo vuma president eyo time yaweddeyo ne woba mu 7 tomwagala obadde vuma ngaba na people power. Yes, you may be right after that time, but now we require you to tell us, apart from abusing Museveni, what are the policies you are standing on? What are your fundamentals? Which message do you have? Or in a message to the population? I may not like Kabureta, but I love his policy. Economic war. This is what you have to bring about Wagambe. Nyimiride ku economy, nyimiride ku agriculture, nyimiride ku tourism. I'm basing my campaign on education. Na yebo never samala busamazi Museveni. I will never know nyiba sente. Nobody else. Bino jali uliya kunze. Inze injustice siba na side yobo liwe nalemera nkugambi Captain Mike Mukula. Wetonde mangu obuliene gwanga wabadde okola ki ye lwaki tebakutte Ephraim Kamuntu nga tebakutte bino byaliwo mugabe mmere era process ne mujonoona bagambe teri gaba mmere bakutte zake bamukubye kyokka bakasolo bagabe mmere process nefa Museveni nabanga talina ali ku age. He has nothing to say kubanga ogamba
teri gaba mmere naye ba MP bamemba ba parliament bagaba emmere ogamba teri campaigns bamemba ba NRM bakola campaigns kati ono sustaining oti omuntu omugamba nti goto chikola take an example mwana ngo omugamba gendo bech kajo cha neiba gendo jech kajo cha neiba chimu gendo jech kajo cha kati bwaleta ebibiri ngo omugamba nti atobye chikajo ngate naye omutumye kubba it doesn't add up twagala obasaba mwenna mwe restraining mugoberere ebiragiro abantu basaba churches zigulwe n'emisikiti baganye goguddewo oyingidde tolina mukusaba katonda oli mukusaba General Museveni si yakutumye ebyo no tolina capital go wakola byobuulira abantu kyovolaba buli kyemwogera ng'oteekawo Museveni buli kyoyogera ng'oteekawo Museveni ye yakola dda capital we abantu bajja mulonda teyeetaaga kuddaawo abalimbe muyimirira ku magulu gogambe enkoze bino nayamba bino munondo olwa bino mulekerawo teka erinnya lya president mukamwaka mwe nga mumenya amateeka twagala poliisi ebakwate nga weekuba aba opposition nawe ebekkuba mbakube kabanga lense kutegeere yes mulina okugoberera guidelines amateeka gali blind gakwata neyagakola kati gwoba okimanyi nti etteeka lyayita naye nga tolisobola guma likwate okiwulira Minister Ephraim Kamuntu walabiddwako ng'okola laale nawe General Tafiire wennyini oyisa statement naye nawe walabiddwako Oacheng walabiddwako mmwe bamu abazze bamenya amateeka ate nga mwe mugatambuliramu mwino ga implementinga muwulirize ebiragiro bya president oba tobisobola declare ove mu kalulu tewali akusibyemu. There are many youths who want to contest. There are many. Tango doi tukukoyo okujjanga novola buli campaign wetuuka no wefuula yomba ne secretary general wa secretary general ekitiibwa nawe wewe ku kitiibwa si buli sawa tojjagenda ku TV buli TV ogendenga buli sawa campaign eyaggwa twakulabira ngo yomba ne Lumumba neri eyaggwa okuva bakulonda walufuula routine every time there is a contestation ng'otandikirawo ku Lumumba omukazi omuto ng'omuvoola addukanyiza ekibiina akitadde we kiri ku myaka emito gy'alina tosiima funa dialogue n'omukyalo oyo lekerawo ng'okujja ku TV wefuula ayomba ennyo ayogera oluzungu olungi ennyo. Uganda twetaaga baleaders bonna wamu, twetaaga muwulirize ebiragiro bya president. Obulwadde gye buli nabagamba nakola live ne mbagamba nti abagoberezi b'ensonga batunula ne bagamba obulwadde bujja ate kuba nnyo mu eating mu Africa by August, September, November. Obulwadde tubulina naye just tebunna saturating ko rate. Nagamba government mutekewo police temuyinza kola zero prevention. Senga kati mwalaba emirambo nga 10 senga muli contented nti obulwadde gye buli nga mutandise okukola ki okwebehavinga ne kati abantu ba Uganda muli bamputu at times mumaliriza ebintu mubikoze eki mubivuddeko nolabira ddala ng'omuntu ebiragiro tebimukwatako naye wekimala obulwadde omukwata n'alabayo ku mufu awo asinzira n'agamba kangule kondomu kubanga gundi yafudde sirimu naye tebalaba ku mulwadde wa corona abalwadde balaba bazina mazina abantu bemutestinze nga talina bulwadde mukuuma baaki mubatte bagende image gye babawambi nnyo omuntu ali mu karantini ali mu kuzina nyimba za Shiba okiwulira abantu ate abali eka basibiddwa lwabali abali mu ddwaliro kyokka bali mu ddwaliro bali mu mazina bali ku internet ate abali eka bali mu kubonaabona kubanga tulinda abali mu ddwaliro bawone. Minister of Health please abantu baba bawonye mubasiibule ate abalwadde mubajjanjabe naye wewabanga tetulina bantu bafudde tutandika okuta ebintu ebimu tubeere used to coronavirus kuba already abantu they are getting used in their own way bagetinga used tebayinza kusigala munda gotoyinza gamba nti olwokuba otidde ebweru weyambe munju nedda ssebo oba olina okuguma n'ofuluma wadde nga latrine eri 10 meters awe. Kino kyenkubuulira abantu tebagenda sola to restrain wano wenzijira nenkugamba nti mu Africa abantu bandi bade bamindinga about peace tebasobola democracy.
Democracy means to adhere to rules and regulations whether you like or you don't. Neti basobola bazisa ate nazimenyerawo Mike Mukula ali mu church si pastor preachinga General Museveni whereas tukimanyi buli muntu olina okuyimba erinnya lya Museveni oyitemu kuba temulina bimukoze era bangi temugenda kudda naye kinsanyusa nti buli mutadda bato be badda. I want to work with the young generation. Yes, I want to work with the young generation. Bagala nnyo mbagala eddala batta King Kong worldwide.